President, kasaimbu kino kibuuzo kinene. Abayimba kukamini bangi bavuddeyo nga bakaaba nti abayimba ne babbyeeko ennyimba zaabwe. Ensonga kino nga kisootenga muta nti ne wagenda ku poliisi bikomawo tayambibwa. Nagwe President yazze ogenda kugusoota ensonga eyo agenda ku poliisi. Nedda kati tetugenda okukola. Already tuli mu kulwana na cooperate. Oba okitegeera. Naye naffe nga family omuyimbi yenna aliyo nga bakubako oluyimba kama the federation oyogere ne administration oba bw'oyogera nabo bajja kuba bakuyamba nange kenyini ffe tulinze myama Africa. I talk to everyone come and explain bw'obeera ng'olina obubaka ng'olina obukakafu you will be helped tujja kubira omuntu oyo tukuyambeko okulaba nti tonyigirizibwa bwe kigaana then nga tukuyamba ate ku next step bwe tuba nga tusobodde okutegeera nti kituufu gwe muki naye tuba tulina okuwuliriza side zombi kubanga ffe ekyomukisa omulungi nti bwe tugenda mu studio ne turecordinga olunaku lw'oguddewo project dates zeeraga so kati omuntu yasooka okuggulawo project yabananyini luyimba. Mr. President olisuubirya abantu one on one badde ntambula waneeno omukulu omuzeeyi Mukaabya y'omumanyi nantukira nangamba naye ffe tukooyi batuzunza nossaamu transport nojja kati nze nfulumye ŋŋenze bino binaakoma ddi. Muzeeyi Mukaabya mutuufu okukooma kubanga bw'otunuulira emyaka gy'alina ne music ebbanga lye bamubbidde kubanga abasajja bandibadde bagagganye naye music tali free music ali convicted naffe tuli mu kulwana kulanga enjegere ezo tuzikola ki tuzisumulula kubanga owulira abantu balwana na CMO abakulu abateekawo CMO UPRS baali bagiteekawo bateekawo monopoly bw'erina kubeera egyo tewalina kubawona kati omuntu bw'agoyogera ekintu ekyo banakiteekawo kiba kitegeeza agenda kubadalira kutolina option seyo byonna tulwana nabyo era bwebabuuza bamukaabya nti bwakafunayo sente mmeka eyakababukaaba so bye tugezaako kulaba nti tunegotiatinga wano nawali kulaba nti tubitereeza for example waliwo member waffe bamuyita Nakisa avuddeyo n'agamba nti mutukwase boodi ebe yaffe oba okitegeera lwaki mwembeereyo nga mututegeerera mugamba nti omuntu okubeera ku boodi alina kubeera n'amadiguli ate ng'ono art nze okufulumya oluyimba okuyiiya ekintu kyange tekyetaagisa kubeera na diguli ate goddeyo ntegeerere kiba kitegeeza oba oyagala kunziba so n'ebizibu ebirala bingi bwolaba Muzeeyi Mukaabya nga munyiivu oba mwami Ssebatta oba n'omulala yenna batuufa 100% kubanga music wano waffe tali free. On top of that ekikoyeza Muzeeyi Mukaabya tebabalimba waliwo agambye nti corporate batandise gigobako okumala myaka 3 nedda baatandika dda genda obuuze Muzeeyi Mukaabya ajja kugamba ajja kugamba tumaze emyaka 18 nga tukola ki naye twebaza Mukama twebaza Mukama olwa federation nga president waffe bwagambye nti okuva federation bwe yatondebwawo nammwe bennyini bannamawulire mutujulira ebbugumu mulikoze eki mulirabye twebaza ne mwami Kiyaga. Mr. President mugenda kukola mukyokwatagana n'abazanyi ba firimu kubanga mutambula kyeki nolwensonga nti n'abayimbi obudde bu waliwo ekitandisa obasika batandisa okuzanya firimu kitegeeza era tuli ba actor nze nazanya mu Nice and Lovely balipira boda naffe tuli bazanyi nga bw'omanyi tituyimba kati ffe ate music yabadde tukkiriza tugane music yali ye driver kati awo nawe tupushinga naye olwaleero waliwo omukuba movie aze n'atuukirira era ne mukwasa bannaffe abakola mu management eno okusobola okuba nga ate bajja ne tubakyaza ku kitebe ewaffe twagala kulaba nga tuteekawo awo enkolagana. abayimbi nabo bali basaba ministry mu gavumenti bafunayo ministry ya creatives eyo gye tulaga kubanga tuli wangi nnyo batusudde wano kye tuliko ne tusobola kutambuzaako abika ebibiri taliira osooka n'otambuzaako kimu n'otambuzaako kimu n'otambuzaako kimu nga bw'olaba waliwo bamafiya abadde balya mu mulimu gwaffe kaakati bo bennyini ne basalawo batwekube tubeera twekuba katuba tukyalwana okulaba nti tunyweza membership ya federation emaking sense already twakikoze kakati bwe tumala ekyo kuba kati batutaddeko mumalisi batupropaganda naye twetuli kitegeeza nti awo Mukama mulungi they have been defeated
kakati bwe tumalaawo then nga tetukwata ekirala. It's all about negotiations in different corners. President kyategeeza nti tubakubye ejjeeke tubasibye akandooya katusigazaayo bakubangwala tukyali ba baby federation twakamalawo emyezi ate ffe federation tetulina gwe tugoba wafirimu oba waki buli omu Ekisembayo mukama wange. Mabegga walaga akakiiko akali ku UPRS. Yes. Ate olunaku olwaleero Akakiiko kaali mu ofiisi ya Attorney General. ate olunaku olwaleero tulabye nga bakyayanjula Mr. Wasulanga atwala UPRS. No. Twali wa Attorney General. Nga tugezaako okulaba nti tutereeza boodi ya UNCC naye nga tuliwo ffenna abakulira domains ez'enjawulo. Oba okitegeera. Kati then ne tufuna discussions ez'enjawulo. Yes. But mwami Wasula abantu abatandika UPRS era tumwebaze tubonyaabonyeza nnyo ssebo weebale. Basajja